Luno lwe lumbe lwa Francis Mugerwa abadde kansala akiikira eggombolola Kasasa mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Kyotera olwabaddewo eggulo ku kyalo Kijonjo. Mugerwa yafudde ennaku 2 eziyise oluvannyuma lw'ekirwadde ekitannategeerekeka okumukwata. Tukitegedde nti nga tannafa, Mugerwa aludde nga yeegayirira ab'ebyobulamu okujja okunoonyereza ku kirwadde kino ekizze nga kitta abantu ab'enjawulo mu kitundu kye. Kuba kansala waffe ono abadde atutte akadde ng'abakubira badokita okujja ku balwadde abaddemu mu kitundu. Kati bagenze okulaba nga ate naye yennyini abadde atulumirirwa akwatiddwa bazze ku kitanda wayabadde ng'alwadde ng'ali bubi ne baagala okumuggyako omusaayi n'okumuggyako akanyama batwale bagezese bajje banoonyereze obulwadde buvaawa kuba ekyala abantu tufa tuggwaawo atuziisa ono tuli abantu bonna emitima gibeewanise bweraliikirivu kyani addako. Okusinziira ku batuuze, ekirwadde kino kitandika nga katulututtu era ne kisaasaanira ebitundu by'omubiri ebyawaggulu. Abamu ku abo abafiiriddwa abantu olw'ekirwadde kino batubuulidde obubonero bwakyo. Omuntu akwatibwa omukono, akantu ku mukono ne guzimba. Bwe guzimba ekifuba nakyo ne kiwagirako. Mu nnaku ntono omuntu oyo ayabika omutima n'afa. Mukulu wange Senkima John yakwatibwa obulwadde akatulututtu katandikira wano ku bulago ng'eringa mbalabe n'akanyiga ne kaabika. Bwe kaayabika obutuzi we twakoma era we twatandikira okuzimba. Obulago yagenda okufa nga apisa obulago bwonna nga buli eno n'ekifuba kyonna nga kiwaze. Abakulembeze mu kitundu kino nabo basobeddwa era nga balindiridde ebyava mu kunoonyereza ku sampolo ezaggyibwa ku bamu ku balwadde ezaatwalibwa gye buvuddeko. Twekubira enduulu oluvannyuma lw'okulaba embeera ng'egenze esajjuka. Naddala ku luno nti abantu ab'enjawulo babadde bagenda mazima bafa naye nga tetumanyi. Kati ne twekubira enduulu mu bakama baffe aba disitulikiti ne mu minisitule y'obupeereza ne bajja. Twagenda ekijonjo ne tunoonyereza okulaba kiyinza okuba nga kiviirireko abantu abafa. Mu budde obwo twasanga nti abantu abaali bakafa baali abantu 13 naye nga baali bava mu mwezi ogw'omukaaga mwaka oguwedde paka mu Desemba. Bwe twanoonyereza twazuula nti waliwo abantu abaafa naye nga abantu abaafa bava mu families ez'enjawulo ate nga abantu ababadde nabo mu close contact bo tebalina bubonero bwefaanaanyiriza ku bali abaali baafa. Ekyo nno ne kitegeeza nti abantu bano bayinza okuba nga baafa obulwadde obutasiigibwa. Kyokka waliwo endowooza mu bamu ku batuuze nti ekirwadde kino kyandiba nga kyekuusa ku byawongo. Obulwadde Buganda abantu baagula ebintu Naye buli muntu ayogera kiki, abalaba oza kasaani, abalaba ki, abantu baffe batuuse ku levo eyagala okusenkuka ku kyalo. Bakulu tetumanyi kitutta. Okusinziira ku Dr. Edward Muwanga akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kyotera bakyasanze okusomoozebwa okugwa ekirwadde kino mu buufu olw'abantu okulowooza nti kyekuusa ku byawongo olwo ne batwala abalwadde mu masabo mu kifo ky'okubatwala mu malwaliro. Naye ng'ekizibu kye tulina nti bo basuubira nti ddogo tugezezzaako okubasomesa tubalage nti si ddogo. Naye yasembi okufa kya mukisa mubi nti yafudde ate nga kansala naye era nga naye yafiiridde mu ssabo. Kuri oyo nga tannafa ttiimu zaffe ez'abasawo zaagenda ne zituukayoko mu ssabo naye tugezaako okulaba nti tumuggyako sampo ne tulemesebwa. Mu kiseera kino ab'ebyobulamu nabo balindiridde ebinaava mu kwekebejja omulambo gwa Mugerwa nga kwe banaasinziira okwongera okusalira ekirwadde kino amagezi.